ta'ala musoke mu mujoge nga mutuse ku lukalu temusuubira nti asobola okubamalako emirembe n'abamizisa ettaka ng'abasaanyisaawo ekitundu ku lukalu lwe n'abeera ng'abatuusaako ebizibu nga mutuuse ku sayidi y'oku lukalu ekyo takisobola. musuubidde nti bwe mugenda ne musomoka ku lukalu tasobola kubatuusaako buzibu nga muli ku sayidi y'oku lukalu. aw yurusila alaykum hasiban oba seekyo nga tabamizizza ttaka n'abeera ng'abasindikira kikuŋŋuntu ow'amaanyi asobola n'okusitula amayinja tasobola nga mutuuse ku lukalu kubeera nti abatuusaako obuzibu obwo n'abasaanyawo ne kikuŋŋunta nga wa ku lukalu. thumma oluvannyuma la tajidu lakum wakiila ne mutasobola kubeera nga mufuna abataasa nga Allah abadde anyiize yadde nga muli ku lukalu. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. amintum yemusuubidde okuwona obusungu bwa Allah an yu'idakum fihi singa asazeewo okubazzaamu mu nnyanja taratan ukhra omulundi omulala fayurusila alaykum qasifan min arriihi n'abasindikira kibuyaga omuyitirivu akuula n'emiti ku lukalu fayugurikakum n'abazikiriza mu maato gammwe n'amazzi ne mubbira. Allah takisobola kubazza mu nnyanja mulundi gwa kubiri bima kafartum ne muzikirira amazzi olw'obukafiiri bwammwe bwe mulaze. thumma oluvannyuma la tajidu lakum alayna bihi tabi'an ne mubeera nga temusobodde kufuna yenna atuvunaana abeere nga atulondoola abeere nga atuvunaana ku ekyo kye tuba tukoze ekyokubajjawo. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا مزم فتوى ويكتيبا بني آدم أبانا بادم وحملناهم فتوى سللا في البر كنو كروكارو نتوى تامبلا يو كروكارو نبابيرانغا باتامبلا بيباقدي بسولو بيابو نموتوكازابو ننيوني نبيرالا والبحر نتوى سللا بانا آدم كنيانجا مماتو نبابيرانغا بسي يزاكولي فتوكولا ورزقناهم من الطيبات نتبقى برونجي بيوكروكارو نكمزي وفضلناهم على كثير نتبقى سكرم يكو بتون دي بيفين كموليتو ممن خلقنا تفضيلا mwebe betwakola olusukkurumya olunene ne bibeeranga ebitonde byonna bityo omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yabisukkurumya. Allah subhanahu wa ta'ala ye yabasukkurumya ku bitonde ebirala byonna ebyo bye yatonda. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس مجكرون كبتجكورا بانتبنا tubayite bajje mu maaso gaffe biimamihim nga buli muntu akulembeddwa oyo bwe yali agoberera bwe yali afudde nga imaamu we nga yamulagira yamugaana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tugenda kukoowoola abantu bonna nga buli bantu bonna bajja n'omukama waabwe oyo gwe baagobereranga. omukulu wa kasolya nga ajja n'abantu be, oba mukulu wa siga wammwe nga yajja nammwe, oba mukulu wa mutuba nga yajja nammwe n'owulujja bwe batyo, oba paasi oba muwalimu oba sheekhi bi imamihim, buli bantu bagenda kujja mu maaso ga Allah nga balina omukulembeze waabwe gwe baagobereranga. faman utiya kitaabahu biyaminihi, oluvannyuma lwakubeera nti muzze mu maaso ga Allah na buli yenna yalinga abakulembera mu ssaawa eyo bagenda kubakwasa ebitabo byammwe. Allah agamba nti omuntu alibeera ng'afunye ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo, fa ulaayika abantu abo abalifuna ebitabo byabwe mu mikono gyabwe egya ddyo, yakra'uuna kitaabahum, balisoma ebitabo byabwe n'obwegendereza, wala yudhlamuuna fatiilan, tebagenda kusangamu nti baali azaamaanyizibwa yadde akantu akenkana n'akatunsa akabeera mu mpeke y'entende. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
ومن كان في هذه أعمى وموت وابيرا كبرا مبين سبنونغا مزيبتا سبرا كرابا مزيمان بباقا ملغا فهو في الآخرة أعمى كاكسنتي نكرنا كروين كمريرا جندا كبيرا مزيبتا سبرا جندا سبرا كرابا كبري متوارا مجانا وأضل سبيلا إلى جندا كبيرا غابولي بكبتو فرينزو كمرونغامي كبيرا غالي كجندا والجانا نكساسرا الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى كابر كتابا تواب محمد صلى الله عليه وسلم bakugule baberenga bakuchamye ovekwebyo byetwasindika jolinga bwebubaka Allah subhanahu wa ta'ala buyayisanga kujiburirwa bukuletere abasajja abo kabura kataba berenga bakugula litaftari alaina ghayrahu berenga otujweteka kebirale bitali ebyo byetukusindikidde wa idan neyesinga bwegutubwe gwali nawe nomaro okikola latakhadhuka khalilan bali kufudde munywanyi waabwe mpampe waabwe kulokubanga singa bakugamba nti sinza katonda waffe wiki n'owo tumusinze wiki n'okikola wali badde munywanyi waabwe mpampe wali badde mukwano gwabwe ogwannamaddala naye Allah subhanahu wa ta'ala wali badde omunyizizza bagezaako okukola kyonna ekisoboka bakusendesende naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akunyweza ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك سنغات توالي كبيرا أنت تواكنيوزا سمينتي منكوكوتو لقد كدت تركن إليهم مزمدلا wali buzekato kubeera nkyowuguka n'obeerako kyokkiriza mu ndowooza zaabwe shay'an qalilan ne bwe kaali badde nga kantu katono nnyo era waali badde ng'osobola okubeera ng'oterebuka n'obeera ng'okakkiririzaamu nga bo bwe baali baagala obeere ng'owuguka odde gye bali لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذن نيسينغا وليو چikoze ne bwe wali wugusa katono katya لأذقناك twalikom bezaako ضعف الحياة وضعف الممات kukibonerezo ekyobulamu emirundi ebiri n'ekibonerezo ky'essaawa ey'okufa emirundi ebiri wali badde ng'obonerezebwa olubonereza lwo wali wulidde nti luzitoyo emirundi ebiri mu ssaawa y'okufa ne mu ssaawa y'obulamu bwo ثم oluvannyuma la tajidu laka alaina nasiran tewali tusanze ng'olina asobola okutukutaasaako tewali badde wasobola kutaasa akutujjeko nga tubadde tuyingiddewo okubeera ntukubonereza olw'okuwuguka n'oseerera n'obeera ng'owuliriza ebigambo ebyawukana n'ebyo bye twali tukutaddeko obituuse eri abantu وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض newankubadde ng'abantu abo baasemberera okubeera nga bakutyoboola muno mu nsi okukulaga nti wali tolina kyozitowa nga baagala okukuyisaamu amaaso babeere nga bakubeera nga bakutyoboola mu ngeri ey'ekika eky'ekitalo baatuuka ekiseera liyukhrijuuka minha ne baagala okubeera nga bakugoba mu makka obeere ng'osenguka obaviiri bo beetaayi n'enzikiriza yaabwe wa idhan Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti naye ddala singa beekityo bwe kyali bwe beera nga bwe baakikola nga baagala okubeera obaviire mu makka la yalbasuuna khilaafaka illa qalila tebasobola kubeera nga babeera mu kitundu eky'emakka kye bakugobyemu nga bali mirembe tebasobola okubeera ng'okivuddemu tebasobola kubeera nga bakiwangalira mu mirembe okugjako ebbanga ttono era embeera egenda kubakyukira okomewo obeere nga weddiza ekibuga makka osaasaanyemu eddiini ya Allah bwekityo bwe kyali baayagala okumutyoboola ne babeera nga bamugoba mu makka era ne bamugobamu naye era nabo tebaamalamu bbanga ddene nga nnabbi avuddemu okuggyako ebbanga lyali ttono n'akomawo n'asaasaanyamu obusiraamu nga bwe Allah bwe yali ayagala سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك
yeye embeera eyabangawo mu abo be twatuma olubereberye twajjanga tubataasa ne babeeranga be bali waggulu be bawangula min rusulina mu batume baffe yadde nga abangi baalinga ku kikyamu naye abatono nga be bali ku kituufu abo be baasobolanga okutaasibwako ne bawangaaza eddiini ya Allah mu nsi muno abajjeemu ne bazikirira wala tajidu li sunnatina tahwila ate togenda kufunayo omuntu enkola yaffe yagenda kugikyusaamu naffe tukutegeeza yadde bakugobye era tebajja kubeera mu mirembe ogenda kudda oteeka amazima mu kitundu mwe bakujje era yenkola yaffe okuva edda mu babaka baffe tubataasa ate enkola yaffe eyo tegenda kukyusibwamu. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة يميزا وقب محمد الصلاة لدلوك الشمس نجوب السنجي بيري مزوك تشوكا نيفا وقت وقلو أو بيرا تجيز الصلاة الظهر نعصري بيرانغو جسالة مبدبوايو إلى غسق الليل وكتوك للدلا ويمرزي والصلاة نيشيرو شبادة شكوتنزكي زي مغرب نعشا وقرآن الفجر نقرآن يوكما تجسمير الدلا كبانغا إن قرآن الفجر كان مشهودا مزم القرآن يسمى الصلاة الصبح وكف الدير كبا ملايكا بابيرانغا بجولي لذا kubaba malaika batukkako mu biseera bya subuhi ate ku biseera bya asiri ne babeeranga baddayiwa Allah abo abakola ebisanja ebya buli lunaku naye bagenda bamaze okuwuliriza Qur'ani esomwa ku salaatu subuhi ne bagiwaako obujulizi Allah bw'aba babuuzizza nti abaddu bange mubalese batya ababuddamu tubalese nga basaala subuhi nga bagisomye bulungi Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Qur'ani ya salaatu subuhi ebeerako abagiwuliriza nga be bamalayika. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل يبدو بيشيرو تشيمو فتهجد به قرآن بيرانغو جسما مصلا ايوكو بيرانغو زوكو سيكيشري يتهجدي نافلة لك ينيونغ زجولي ngana yosunno kuberango jisoma Qur'ani asa obuliawo ayab'athaka rabbuka katonda wali kuzukiza makama mahmuda mukifo ekitendo ekigendo kuberanga bannabbi bonna bagenda kukitya okujja ko goli kiwoma mu mutoberengo owolereza ebitonde ebyo ku lunaku lw'enkomerero ekifo ekitibwa ekifo ekitendo Allah subhanahu wa ta'ala nyikira nnyo okusaala esswala eza buli lunaku oteekeko n'okusoma Qur'ani mu kiseera kya tahajjudi kijja kuyambako okubeera nti Allah ajja kuzuukiza mu kifo ekitendo ku lunaku lw'enkomerero. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق gamba muduwazongo saba nabbi Muhammadin ti ay Allah wange nyingiza mu kifo awali obuyingiriro obw'emirembe wa akhrijni mukhraja sidiqin onfulumye mu kifo kino munfulumye y'emirembe munfulumye ennungi yali ategeeza onfulumye mu Makka onfulumye ennungi ndeeke kubeeranga buli ssaawa Makka njirowoozaako ku mutima gwange kubanga kye kifo kye nnazaalirwamu ontwale njifulume mu ŋŋende mu kifo ekirungi gye siitulugunyizibwa ate yali ategeeza ekifo ky'e Madina Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuteeka nga abantu bawe bamwaniriza n'okumwagala okw'ekitalo. waj'al li min ladunka sultanan nasira onteerewo okuva gy'oli amaanyi agantaasa okubeera nti ntambuza omulimu gwo mu ngeri ey'ekitiibwa gubeere nga weeguli waggulu ku madiini gonna amalala. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل abantu basomesa bagambe jaa alhaqu amazima gamaze okujja wazahaqa albatilu obukyamu bugenda kusaanawo inna albatila amazima obukyamu okuva edda kaana zahuqan bwali bwakusaanawo si bugenda kuwangaala muno mu nsi
Allah subhanahu wa ta'ala mu aye yatulaze ekitiibwa kinene nnyo wano mwaffe mu Uganda tukimanyi bulungi ekigambo kutayirira kibadde ky'abasiraamu nga bannaffe bagamba nti tutayirira myoyo naye Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero abayimbirira abantu okujja okubatayirira si basiraamu wabula ekyo kikulaga bulazi nti amazima go ne bwe gawangaala ebbanga eddene galina okubeera nti galina okuvaayo ne be gabuutikirwa obukyamu okumala ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti amazima gajja kutuuka ekiseera gabeere nga gavaayo obukyamu bubeere nga busaanawo bwekyo kyokkozesa amazzi mu toilet bwe kyali nga kimanyiddwa nti ky'abasiraamu olwaliro abatali basiraamu be bakiyimbirira ku buli masomero na bwekityo mu mbeera endala zonna ekyokuwasa abakazi abasukka kumujja kukisanga neyo gye bulijja nga nakyo bakitaddewo nga nalyo lifuuse etteeka yadde olwaleero tekinnaba kubeera nga abantu bakiteekako ebirowoozo n'ebirala bijja kujja obagambe nti yadde ng'obukyamu bunaawangaala ebbanga eddene naye amazima go gazze ekiseera kijja kutuuka era gabeere nga gavaayo abantu okubeera nti tebawasa tebafumbirwa olw'okubeera nti baagadde okusanyusa Allah nti eyo eddiini yaabwe ejjo tebajja kufumbirwa tebajja kuwasa amazima gali nti waliwo okuwasa n'okufumbirwa era ekiseera kirituuka ne bwe giribeera myaka 10 mu nsi muno olweyongedde mu maaso era amazima gajja kubeera nti ja alhaqu bagambye amazima gajja dda wazahaka albatil obukyamu bulina okuvaawo inna albatila kana zahuqa obukyamu okuva edda nedda bwo bulina okusaanawo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye nabbi Muhammad ategeeza abantu ne bwe balibeera nga bawangalidde mu bukyamu emyaka 10 mitwalo na mitwalo amazima gagenda lumu kuvaayo babeere nga bagategeera Allah bw'atyo bw'agambye nabbi Muhammad ategeeza abantu wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wanunazzilu min alqur'ani tusamu qur'ani mno ma huwa shifaa'un ebitundu ebirabika nti byoddagala birimu okuwonyezebwa abantu endwadde ez'emitima n'endwadde z'emibiri Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani muno yassaamu okuwonya abantu n'assaamu ebitundu ebiwonya endwadde z'abantu ez'oku mitima ng'ensaalwa enge n'ebirala n'abeera ng'ate Qur'ani eno erimu eddagala era eriwonya embeera ez'emibiri wa rahmatul lilmu'minin mwemuli okusaasira eri abakkiriza wala yazidu adh-dhalimina illa khasara Qur'ani eno bw'ogisomera abalyaza amaanyi abasamize teyinza kubongera kubeera nti balaba ekitangaalo okujjako ebongera kubabbika wali kufiirwa na loosi ennene tebagikkiririzaamu وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان singa tubadde tutadde ku muntu ebyengera byaffe omuntu oyo gw'olaba ali ku nsi Allah amukunyumiza ng'akutegeeza nti singa tuba tumutaddeko ebyengera byaffe omuntu ono araba atuuka ekiseera n'atuvaako n'atuugukako n'atukuba amabega nga takyatulabawo wana abijanibihi n'atambulira ku sayidi ze ng'agenda agoomagoma ng'agenda yeeyagalayagala mu ngeri y'amalala ng'alowooza nti ebintu ebyo byonna bifunye lw'amagezi ge n'agenda nga yeeyagalayagala ku nsi kuno wa idha massahu sharru naye singa akabi kabeera kamutuuseeko ku ebyo by'abadde yeeyagaliramu ng'akudaalira abalala kana yausa n'omulaba ng'aweereddemu ddala essuubi nga takyakakasa nti akyayinayo essanyu mu bulamu qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila qul bagambe kullun ya'malu ala shakilatihi buli omu asigale ng'akola nga enzikiriza ye bwemuwa era bwemulagira okukola nga Allah baatugamba nti lakum dinukum waliyadin buli muntu asigale ng'akkiririza mu mbeera ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye oluvannyuma lw'okubeera nti abantu bagaanye okukkiriza rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila Allah yasinga okubeera nti amanyi oyo ani ali ku kkubo erirabika nti lyettuufu ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح بكبوزا إبقواتغانا نوميو
quli ruhu min amri rabbi bagambe nti omwoyo gwasigala mu kumanya kwa Allah wange subhanahu wa ta'ala yekka yamanye ebigukwatako wama utitum min alilmi illa qalilan temwawiibwa kumanya kubikwatagana na mwoyo gwa muntu okujjako ekitono ennyo ekyo kyemumanyi nti omuntu singa gumubeeramu ababulamu singa guba gumuvuddemu abeera afudde ekyo ekitono kyemumanyiiko kyekyo ebisinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala yabyesigaliza ye yabimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera aya eyo oluvannyuma lw'okubeera nti abakuraishi baagaana okubeera nti bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala baasobola okutuma mukwano gwabwe yayitibwanga an-Nadr ibn al-Harithi ne Uqbata ibn Abi Mu'ayti ne babeera nga batuma abantu abo babiri bagende eri abayahudi abamanyi ebitabo ebyava mu ggulu ab'e Madiina babuuze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ddala w'amazima yayogerwa mu bitabo bwammwe nti alijja bwe mubeera nga ddala mumumanyi nti w'amazima tujja kumugoberera oba si w'amazima naffe situjja kumugoberera. Ne babeegera abayahudi abaalina okumanya ne bagamba abawarabu nti mugende mumubuuze ku bintu bisatu singa anaabanukulako ebibiri ne mubeera nga abibabuulidde bulungi mujja kakasa nti ddala nabbi w'amazima ekimu tajja kusobola kukyanukula. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti abasajja bano bwe bajja bamuseetingira ebibuuzo bisatu ne babagamba nti ebisatu ajja kwanukulako bibiri ekimu tajja kusobola kyanukula. Bwe mulabanga ekyakikoze bwatyo nga bwe tubagambye nga mukakasa nti nabbi w'amazima. Abasajja bano baagenda ne bamubuuza ashabul kahfi abantu abayingira mu mpuku nabbi Allah n'aleeta sitole y'abantu nabbi ne bamuleetera sitole y'abantu abali mu mpuku mu suratul kahfi ne babannyonnyola nga bwe gwali. Ne bamubuuza ku Dhulqarnaini Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul kahfi era mu ngeri yemu n'annyonnyola Dhulqarnaini nga ebintu bye byatambula. Bwe baatuuka ku kibuuzo eky'omwoyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akyanukula nga aya eno bwegambye nti bakubuuza ebikwatagana n'omwoyo. Ekigambo ekikwatagana n'omwoyo bagambye ekyo Katonda yakyesigaliza omulezi wange era temwaweebwa kumanya ku mwoyo ng'abantu okuggyako kitono nnyo. Ebibuuzo ne birabika nti ebisatu abasajja bali abayahudi abaali bamanyi obulungi Tawrat gye baaseetingira abasajja abakuraishi abaali batamanyi kuwandiika yadde okusoma era bwe baabiseetinga bwe bityo bwe byali. Ebibiri Allah yabyanukula mu suratul kahfi kino ekirala mu suratul Isra n'akyanukula bw'atyo nekibeera nga kimaze okukakata ku bantu abo okukakasa bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye era olw'emputtu yaabwe tebaasobola kubeera nti bakkiriza abasinga obungi. wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك singa tuba twagadde tusobola okujjako ebyo bye tukusindikira gy'oli nti bubaka ne tubujjawo thumma oluvannyuma la tajidu laka bihi alayna wakiila n'otasobola kubeera nga kwekyo kye tukoze ggwe nabbi Muhammad ekyokujjako obubaka bwaffe asobola kubeera nti akituziyiza obutakikola. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك وكجاكو كوكساسلا كواكاتوندا وكبيرا انت أكوليسي وتوكيريزو مليمو gwe n'akulekera obubaka buno obeere ng'obutuusa eri abantu n'atabukujjaako kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fadlahu kana alayka kabira mazima ekyengera kya Katonda kuggwe okuva edda kyali kinene. Yakulonda n'abeera ng'asazeewo obeere nabbi ow'enkomerero obeere ng'ogenda okusomesa abantu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل باغام لئن اجتمعت الإنس والجن سينغا كونغانا مجن نابانتو على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بريتي يكرينغا قرآنينو
Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti la ya'tuna bimithlihi tebasobola n'akamu n'akeddagala okuleeta ekifaanagana ne Qur'ani eno walau kana ba'duhum li ba'din zahira newankubadde ng'abamu eri bannaabwe bawaŋŋanya okuyambagana ne babeera nga bayambaganye ku kubeera nga bateeta ekifaanagana ne Qur'ani amajini ne gayambagana n'abantu n'abantu ne bayambagana n'amajini tebasobola kubeera nga baleeta ekitabo ekifaanana Qur'ani. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا